zigenda kutambula bulungi ebitooke bikendeeze kubiti. Olwaleero akuuma entebe ya Kayima mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Mawokota Hajji Hassan Kasujja alumazeeko alambula ssaza lino okulaba emirimu egikolebwamu nga bwe giyimiridde. Ngali wamu n'olukiiko lwe ono alambudde abalimi n'abalunzi, amasomero ag'enjawulo n'amalwaliro n'abantu abalala ssekinnoomu. Kayima asookedde ku kyalo Kaliggwa gy'alambulidde omulunzi w'enkoko era omulimi Godfrey Ssekabira era ng'ono yaniriziddwa omwami we ow'eggombolola Mikdad Ssemanda n'omumyuka we Ronald Sale. Ssekabira alambuzza Kayima enkoko ze ezisoba mu 1,000 z'alunda era yeebazizza Obwakabaka okumulowoozaako kubanga enkoko azifunyemu ebintu bingi. Nsobodde okuweereramu abaana bange mu masomero g'empulira agandi ku mutima amalungi bonna era balimbise ono wakati baliiwo. Nguzeemu amamotoka ag'enjawulo ne gankolera bizinensi naye yange gye ntambuliramu ng'ey'obuyonjo. Nguze amataka. Bw'avudde wano atuuseko ku kitawuluzi ky'eggombolola eno ekisangibwa mu luka gwa Ssaabawaali ku Nkoma. Eno gy'asinzidde n'asaba abami ba Ssaabasajja obutatunda ttaka lya bitawuluzi wabula babizzeewo okuuma ekitiibwa kya Buganda. N'olw'ensonga y'abami ba Ssaabasajja Kabaka mwenna abali mu magombolola ab'emiruka abatongole ebitawuluzi mbasaba mubizzeewo kubanga n'ekitawuluzi kiikyo weekiri. Agamba nti ebitawuluzi bino byayambanga nnyo okutawuluza entalo nti singa tebisaanawo abami ba Ssaabasajja basobolera ddala okukuuma emirembe mu kitundu nga babyeyambisa. Ssaabasajja Kabaka agenda kuzzaamu atuuza amakooti g'ebitawuluzi era amakooti gajja. N'olw'ensonga eyo eno pulojekiti y'amaanyi ekkooti zigenda kuddayo ku byalo zituule omutongole asobola okusaliramu emisango gya Ssaabasajja Kabaka. Ow'omulukombola bamuyita wano ne bamugamba nti olwaleero ow'omulukombola omutongole ayagadde okubyanza ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka ekitawuluzi nga kituula. Era alambudde n'eddwaliro lya LY Community Health Center erisangibwa e Bozza. Eno atwala eddwaliro lino ategeerekeseeko erya Dr. Mayanja asimye enteekateeka eno wabula n'aloopera Kayima ng'abantu bwe basusse okwejjanjaba ekintu eky'obulabe eri obulamu bwabwe. Abantu baagala nnyo self medication ate nga kintu kiki kibi nnyo. Toli ajja kuwuliramu obubonero bw'omusujja ng'ate tagwina naye weesange nga amize kotamu agende okujja ku ddwaliro okumunnyonnyola nga ye alaba kizibu ku ye. Hajji Kaga era tuseko ku ssomero lya Star Junior n'Empigi Mixed nga bamwaniriza n'obuyimba obunyuvu era batandise amasomero gano okuli Stephen Lubogo ne Mustafa Nanfumba beebazizza nnyo Kayima okubasuulira omwoyo. Basanyufu okuba tukyaliddwa ekibwa Kayima n'olukiiko lwe ne mutubavumu tuli basiimu era nga bulijjo tusiima bulijjo okujjanga entaka era kyekitulongose enkola yaffe y'emirimu n'ensoma yaffe n'ebikolebwa bya co-curricular activities. Kayima awunzikiddwa ssentebe wa Kabanga n'alambula ensolo za Alice Nagawa Musisi nga wano Nagawa asabye abavubuka okukomya okulowooleza mu kubawa obuwi wabula bakole emirimu bafune ensimbi. Bayiga okukola ebintu baleme kulowooza nti bajja kubawa obuwi. Kuba abavubuka b'omulembe guno basuubira kuweebwa. Naye nali mbagamba olunaku lumu obugagga buva mu mazima na ntuuyo. Mikdad Ssemanda atubuulidde bibalambudde n'ekigendererwa mu kino. Enteeka eno egendereddwamu kuzzaamu bantu ssuubi. Bantu ba Ssaabasajja Kabaka bazzaamu ssuubi okubeebaza n'okulaga tutambula wamu nabo. Era twebaza abantu bonna be tulambudde ab'enkoko, abalimi b'emmwanyi n'abalala bonna. Hajji Hassan Kasujja Kaga oluvannyuma naye atubulidde gy'alambudde n'ebyazudde era ne yeebaza abantu ba Ssaabasajja mu ggombolola eno olw'obukozi n'obuyiiya bwe balina era abalala aliko amagezi g'abawadde naddala mu by'okulima n'okulunda. Tere bisinga abantu bagenda n'amataka ne bagapangisa. Abantu temupangisa ttaka. Twala obuvunaanyizibwa bwo olabe ng'olina ettaka yiika 10 ate sookera mu yiika emu ogende ng'olima mpola mpola ojagera okulaba nga kikunyumidde.